ya leero nkwaniriza nenkobaza okubanga okedde ku Terefayina yaffe programu ene yazikuka n'ensonga era kuzomwe ziri mukaaga tuli mu mwezi gwa kusatu omwaka 2024 bingi ebigenda maaso mu ggwanga programu ene zuka n'ensonga ejja n'ebikuletera awo nno ne weeyongera okumanya ebiseera ebisinga obungi oba n'okumanya okola n'okusalawo okulungi. Nze Maurice Mukibye Mugave kantandike bwazibidde nga nkutwala ebweru eggwanga mu ggwanga erya Amerika mu ggwanga erya Amerika bingi ebibaddeyo era nkakasa nti mukimanyi bulungi nti omwezi ogwa Novemba bagenda kuba baka akabokisi okusobola okulaba ani agobalonda okuddira ate omukulembeze w'eggwanga gwe balina kati mu bigere asobola okuddayo kennyini oba oliawo omulala. Olunaku olw'eggulo yabadde Super Tuesday mu nteekateeka ey'okulaba mu kamyufu kaabwe akaba Republican ate ne kabanaffe abana Democrat era kagenza okuvaayo nga muna Republican omusajja mukulu Biden muna Republican musajja mukulu Trump ngera ayongedde okweriisa enkuuli amasaza galinga 15 naye ndowooza 14 gonna era ayongedde okubanga agawangula era nekiraga nti mu nteekateeka zonna ezigenda okubeerawo bana Republican bagenda kuwasa Donald Trump ate kadi okusobola okuba nti ameggana ne bana Democrat gwe banaleeta ate eri kusayirya bana Democrat ekyamazima walinga watali kamyufu kiri awo kubanga musajja mukulu Biden ye yasalawo n'agamba nti akomawo era abadde atambula ng'anoonya akalulu oba oliawo n'okulaba nti asigaza tiketi ye ebisinga byonna biraga nti oba oliawo agenda kubanga asigaza tiketi ye ku ludda olwa musajja mukulu ate ye Trump abadde ne Nick Haley mu kalulu kano Nick Haley n'agaana okukavaamu era ne kutwatukidde olunaku olw'eggulo mu Super Tuesday Nick Haley yabadde agamba nkakasa nti Super Tuesday eno tegenda kuba y'amaanyi nnyo oba oliawo eyinza obutampa nnyo kiriawo kisufu naye mbakakasa nti nze nkyali mugumu era kigambibwa nti oba oliawo badde bamusuubira nti ayinza okuddawo ne yeegatta ku Donald Trump mu kampeyini ze ne bagamba ebiyinza okuvaayo yandibanga ayagala kusalawo abeere nga butereevu ate yeegatta agenda maaso n'okujja nga independent. Twandaba Nick Haley abadde avuganya ne Donald Trump mu kalulu paka ku nkomerero nga zenga independent mu nteekateeka ya kalulu ak'eggwanga eri Amerika. Kankugyeyo butereevu ate tugende mu nteekateeka yaffe ey'olunaku olwaleero bingi ebigenda maaso mu ggwanga naddala mu